Mukulike basiti bange mukumulamuko. Mwami Aligaawesa twomwida abadanga aso Fina kyenjagala okubeera nga mbuuza ddala Ssenga mu maaso ga kamera ku shwene ey'amaka a reality show kakimubuuza n'atobere ng'okitegeera. Kubanga akabuuzo kano njagala mami oketegekere. Mami Aligaawesa omanyi kati erinnya nalikuwa gwe Jjumba Lubowa Aligaawesa gali agasenga Kulanama gajja luvannyuma n'abakooza era bakuziikira ddala wali ewaffe kannabulemu naye ebintu biyinza okubaawo Ssenga naye Ssenga ddala oyinza okunkyawa wowe nnyabo kati nga nzijawo omusajja afaanana nga gwe okusanga omusajja afaanana ng'oyo ng'ajjudde tokiddangamu kinjubuuza kubanga ojja kunjabya omutima ye ne kijja wanudde ne baga nti Kulanama ne Jjumba beerese handi tuyinza okuyisibira mu nnyumba ne twewa omanye omuli oguba mu ggwanga nnyabo n'atalina ssente azeewola okubeera ebyeggwanga naye abantu babiri twagalana abantu babiri ebintu bino byaffe bameka baffe babiri omanyi abantu batulowoleza ebintu bingi eyebbalibbali nayo basabiramu abalala basaba twawukana manye ekigambo bufumbo si kyangu abantu bangi beyita baserebu wano begezeza mu bufumbo naye buganyi ate nze sofu sibadde muntu wa TV nze sibadde muntu wa mawulire naye kakati nafunye true love ate omuntu number 1 mu ggwanga omuntu ayagalwa abantu omanyi Ssenga Kulanama alina ke yeekoledde ate nange nina ke neekoledde kati tugenda kuyamba abantu baffe tugenda kusobola okuyamba abafumbo n'okwongera okubateekateeka n'okubabuulira bassebo ne bannyabo ffeesi tuli bafumbo bannayuganda tubagategeeza teriyo ebyo byakwekyawa Ssenga mukulu ekimala ndi mukulu ekimala tugenda kuweereza ggwanga oyo ye mukyala wange number 1 abakazi no beefiisa oba abasajja beefiisa naye nze ne bwe ndigende wa Ssenga aba mutakaawo ngenda kwagala mukazi gwe ku nsi n'emagombe naye lindako ebintu bituukawo oyina omusajja gwoyina gy'osobola omujja afaanana nange taliiyo ng'omujjawo ate nno yenna mujjuvu wakawaali mukwambulire mwambulire mu TV kakati okwambula tekitegeeza kujja mu ngoye naye nsobola okukwambula nempa abantu kifaananyi sooka otunuza awo kamera awo omukono wano aba tukulalinga omuzira kati nga mujjawo omulala leka naawe kyoganza simanyi byenjagala omusajja eyali ayagala Ssenga musajja ali ebweru musajja w'amaanyi nnyo musajja munyolo awo nga ngezaako okunnyonnyola Ssenga nti nze nsinga mulaga munange mbadde kabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono nze nasikira jjajja wange waka wenva nze mukulembeze ne muganze nasamirira wa muwonge ndiko emizimu emisambu abalongo n'amayembe Ssenga abantu banjagala ate Ssenga nina ke neekoledde 2017 natikira obwa Ssaabakabona natambulira mu nnyonyi ate nno Ssenga njagala ontunuulire nnyimiridde kakati omusajja oyo kyava naweereza kanagandi Ssenga Kulanama bagambye wafunye omusajja nsitulanda baba Ssenga ki ekyansinza okubeera nga kitukikolera bulungi abantu kulabira mwagalwa oba beefune nga bwe mweraba kiki ekisinga munayinza okugamba naye omuntu ono mutuufu beera n'ono omala nagamba kanneerabira omuntu wange ekituufu kiri nti mulina kwefuna babiri ekyo kyekisinga obutuufu kubanga tufuna abakyala n'abaami abatusaba okubanoonyeza naye ogenda n'otunulamu n'ogaa nti tebagenda kunneevuma oluusi ng'omukyala ali bulungi ng'omwami ali bubi oluusi omwami ali bulungi ng'omukyala ali bubi omu asobola okubba munne naye kati nze ne bwenziba Ssaabakabona naye ne bwanziba tweraba meka tetujja kuteekamu wakumeka wakusatu nze nsuubira nti abantu balina kwefuna babiri kuba biri ebyokulabira nze nsuubira byakoma ku mirembe gyacwa egyacwa egyo ebintu byokulabira byali badde birungi naye byetaaga omwana myaka 22
yakamala okusoma n'omuwala myaka 22 yakamala okusoma kakati edda bagamba nti muwase enju noga nti omwana wa Ssaabakabona oyo nja mutwala muwase oba omwana wa Ssenga Kulanama oba muganda we ebintu byokulabira bino byali badde kale naye kati bigenze biyitawo ebigenze biyitawo ofuna omuntu omanya omuntu oyo kye yakola ki kye wamwagalako kakati nze basebo ne banyabo nze nina bye nayagala ku Ssenga Kulanama mbirina ebyenyinza okuleeta kale kakati mu Uganda wama Ssenga Kulanama sekako ng'otunudde mu kamera ezo sente kakati nze nyiza okubeeraawo nenga nti nze nina omukazi alina golodi ku mimwa nze nina omukazi alina golodi mu kamwa kitegeeza yenna wa golodi kakati bw'omutunuulira alina akazigo mu mannyo mumanya akazigo kye kategeeza abalala bawagala buwagale abantu njagala nkubuulira abantu beebyula kati nga bwe twali mu kwanjula omuntu ne bamukuba makeup ne bamuleeta n'okubula n'akola ki n'akubula naye Ssenga Kulanama ali ku oligino ali ku oligino namusanga n'abantu be ne famire ye family tuzimba nzimbe tukulaakulanya naye basebo ne banyabo n'osanga omukyala ayina maama we ayina baganda be ayina abantu be n'obaawula kubanga gwe omwagala omusembeze ku lusegero omwesibeko omusigaza omuntu bw'omusanga n'abantu be kulakulanya abantu baabo b'osanzeewo naye n'osanga omusajja omukyala n'omusanga alina driver amuvuga n'omugamba nti driver abadde akwagala kyokka kumpinga na mwana wa mwannyina waliwo nammwe abaami bye mukola nekugamba omukyala n'omumalamu ak'obuntu ekigambo bwenzi kibi nnyo teri kinyiiza nga muntu kunga nti nayenzi banaye ekyo engoye zino ze mulaba tizijjikamu kusigala ng'oli bwerere omuntu okuga nti weeyambulira omuntu waliwo abantu abatabiinaamu gundi naye ffe tuli babuwangwa na nnono nze okuga nti Ssaabakabona oyo yeeyambulira gundi kinnuma kale kyogere nga kyamazima naye kitali kituufu tukuumye amannya gaffe mu mbeera ey'obwavu ey'obugagga ne weekuuma ensi neebeera ng'ekyakuwulira n'obeera mukulembeze naye omuntu n'avaayo from nowhere n'atandika okwonoona erinnya lyo n'akubawo ekigambo ati ebbinika wabula bannayuganda mumalanga kunoonya gye baakola ki gye baakola batamumatiza omusajja kye yatukoze oyo yabadde ayagala bamulabalabe kye yatukoze nakati kikyakulukusa amaziga ku mutima gwange tamumatiza tamuti kigamu kinene nnyo omuganda tayogera bw'atyo basebo ne banyabo wadde muleke kutukyaya b'amawulire wadde tuli bantu bannamawulire ate amawulire ge galina okunnyonnyola katwogeredde ebigambo bino kirowooza byalikomye wano kirowooza naye ensi yonna egenda kubimanya naye ate muleke kwonoona professiono yammwe ya mitwalo ebiri ya mitwalo ebiri oli bwaga nti amawulire agookya fe abategeka embaga yaffe eyayimiridde olw'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ne tugaa nti obwakabaka kabumalirize 26 ogw'ekkumi tuzzeewo embaga ya Ssaabakabona ate nogaa nti anoonya kati abantu banoonye essimu yange mu ggwanga batandika okunkubira nti Ssaabakabona anoonya Ssenga Kulanama namulaba ku TV namunoonyeza ku ssimu abantu Katonda alina bw'asinkanya abantu be kale nno bannayuganda nze mbeebaza naddala Delta TV tukole timwerabira basebo ne bannyabo omukwano gunyuma ng'olinamu kasente akasente kano dessert ya mukwano basebo ne bannyabo njagala okubategeeza akasente kanyuma dessert ya mukwano Delta TV tukole enkuba etonye omumondo ogutaddeyo enkuba etonye ekitooke gyekiri fe olusuku lwaffe gyerulye busunju gyerulye kannabulemu gyezirye kooki gyezirye mukono Ssenga Kulanama namuwa ettaka va wano awaka wali namuwa ettaka tuli mu kusimba ekibira kya eka 20 tuli mu kusimba miti Ssenga Kulanama namuwa ettaka egikuze yaŋŋambye temanga bw'otunda teweekubya yakawabwavu wano tulimu ettaka ali mu kusimba lusuku twakasimba ndooza endukusa ziringa 13 wano nno mukono tawuni kanso wano okumpi era olunaku lumu interview mujjagiraba tulima tuyina lumonde tuyina faamu y'ente kakati naye bw'oteekako ebibyo ebyebusunju n'oteekako ebya Ssaabakabona tugenda kutambula bulungi abaana baffe basome ate mbasuubiza
embaga wenetukira simaine bwagenda kuba nze nkimanyi bulungi kati balongo bali omu tugenda kuzaala abalongo kakati ampe n'erinnya erya Ssaalongo osanga ye Nnaalongo kale kakati ensonga bifiira munda birungi bifiira munda nga 3 omwezi ogw'omunaana yes mwezi obutabaawo omwana Ssenga kwegamba Ssenga mukazi wa byafaayo mu nsi alina omwana omu bw'ati kakati ate omwana oyo omu gw'alina bannayuganda bagenda ne boogera tazadde mwana bwe baamala okulaba ng'afaanana ddaddi we ne baga nti ayogera ng'omukazi atali muzadde kakati bassebo ne bannyabo kati olwaleero nze ddaddi Pendo aliwo nze ddaddi Nabukenya aliwo nze ddaddi Birungi bifiira munda aliwo omwana oyo nze namuwa erinnya erya Birungi bifiira munda kubanga omukazi ow'ekitiibwa baati baga Kalifa aleka Kalifa singa yafa nga tazadde ku mwana bw'atyo kibeera kibi abantu babeera n'agatima agabi aba batazadde kakati awo birthday egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera n'abagenyi baffe bonna be tugenda okuyita bajje balabe taata w'omwana n'omwana bagenda kukuza batya dadi oyo omwana agenda kuba wa byafaayo kubanga omwana wa ngoma nnene agenda kula bulungi abadde Zambia twamuggyeyo kati yazze tusobole okukuza birthday ate bamutemule tomanyi nti amaka gaffe gali Lusaka tugenda ne tummulako nina ne gwe nawulire ennaku zino abo baali balinnye ku nnyonyi nenga nti ate ayagala tuggisaayo pasipoti za ggwanga zaagala tugyeyo omuntu tumulange tumugali tubadde mu nsi eno nze njagala okutegeeza mbaddeko China mbaddeko Dubai naliko London we tutegekedde embaga ne Ssenga Kulanama yansanga ngenda Belgium nga ngenda Bubirigi kusisinkana waliwo abakulembeze b'ennono kati nve Belgium era gyagenda mu gw'omwenda ngenda kubeera escort we wangi kyebula twagitadde mu gw'ekkumi embaga eyo yes ogw'omunaana mulimu birthday y'omwana waffe mu gw'omwenda agenda kubeera Vietnam ogw'ekkumi y'embaga bwe tunaavaayo tulina Professor Buddy Hall Canada ye co-chair waayo nyonyi ze musiiba naye omuntu olugenda ku nyonyi ne kamera oluva ku nyonyi ne kamera ndowooza naffe katubitandikeko tujja kubikola enyonyi ze kuba bigo omuntu naga oyo talinyanga ku nyonyi oyo amanye ebiri mu Europe ate nze gye mpangisa nenjitambulira mu sipeeso ne bakasaba kabona yatambulidde mu nnyonyi embaga yagikoledde mu nnyonyi ate neyokusasula tiketi neninnya eyalukala ate yereme banayisiri alaga mubiri ago bagayita maalo gaba maalo gye wakulira Ssenga nze nakulira Masaka ewaffe Kannabulimu kooki gye nakulira kakati ono yakulira Kigo ate Ssenga yakulanga mukazi serebu nga mukazi serebu mukazi w'abantu era alina abantu baffe mwena ababaddeyo eyo ebibaddewo mu mawulire kino saawa yakola Delta TV tukole kunnyonnyola ggwanga ebintu bitambula bitya so si ntalo luhanagana ebintu bya Ssenga nejjumba mubireke ebintu byabwe byo baki bebetambule nga bwe byagala n'akagambo message tuneyongera kubayo n'akagambo ate ekirala Sofiraavu ky'oba omanya tomanyi nga nze mukazi asinga okwatika mu ggwanga nafuna omwami anjogerera nze n'ensirika n'ensalako okitegedde byonna nakiggala gw'olaba nemala munnyo naye nga nasulumulude lyangoba kaakati nakiggala kubanga byonna bimanyi buli teri kyojja mubuuza nga takitegeera Ssenga jaga tubeeko nga tubaako ky'oŋŋambira yuwa mugole yuwa mugole oli mugole wa Ssaabakabona oli mugole w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono oli mugole abantu baatuyise
ewa Maama n'abayima ne bawa Ssenga ebirabo ne bamuwa ebirabo ne bamugamba nti webale okukkiriza otufumbirwa ffe ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono bannaye abantu Ssenga bakwagala abantu bakwagadde Kulanama Kulanama oliko feva ensi ekwagala Maama n'abayima Lebeka speaker wa Uganda eyakava mu bugonvu yampisa okulyako naye ekyemisana ku parliament. Yes nga 23 ngenda kubeera ne speaker tugenda kulya fenne ekyemisana. Nange Ssenga ebitiibwa bino bannange era njagala ngambira omukyala Ssenga omukwano guno waye twatugutandika munnange gutu abamu bagutijjisa gye gukomeyo mu maaso ne beekyawa Ssenga tukola kikola omukwano tugukuumanga guno ogwa mume we gutandikidde kabaati gye guli wunzikira okujjawo nga kuliko afudde buterevu ate ffe tuli bantu ba bujjajja tuliko emisambwa emizimu abalongo n'amayembe n'abaagalu tutta tebajja tusobola eriye yambuuza ekibuuzo nanga nti Ssenga Kulanama tulaba amagye gabakuuma ne poliisi amagye n'emisambwa kyekisinga okukuuma of course bujjajja kuba omukuumi basobola okutta naye nga we walaba abantu abamu bafa n'abakuumi baabwe sikyayagala nabbayisa mu kamwa Katonda eyabajja mu nsi abawumuza emirembe naye obujjajja emisambwa emizimu abalongo n'amayembe bikuumira bitukuumi kuba batuteze obutwa batuteze obumasu batupangidde bino simanyimbu babye sente ku basawo ne babipanga diru ne ziyiika ne bazirinyamu ne batambu twasaddaase ne banguwa okubirinyamu batupangira ebintu bingi nnyo era bijja era mujja biwulira naye ffe tuli bagumu era amawulire gonna ge munaalaba nti Kulanama yakoze kino Kulanama yasse Kulanama Ssaabakabona Jumba yakoze kino mubirinde bijja kubanga babitupangira naye ffe obukodyo tubugwamu kuba tuli bantu ba bujjajja tubalota tebannatuuka yes naye ng'omuntu oyinza obutamulemesa kugusa kyayagala naye ffe tubirinze ate abatuwalana mu bamanyi tetujja basanguza omanyi si kirungi omukulembeze kubeerawo mu mawulire sawa yonna ogugulana n'omuntu kwegamba bayinza okupimapima ne baga nti Kulanama ono ne Baawe twali tumanyi bagezi naye nabo batandise kwanukula basiru bafuuse nabo basiru kati ffe tetukyabaanukula ne balyogera ki naye be batupangira byonna tubimanyi ne gavumenti ebimanyi twalipotinga n'okulipotinga yes nti mulinde embaga erimenya ebitooke kakati waliwo ebintu ebyo byonna eddiini sofa eddiini era twebaza Haji okukuuma n'abeerayo Haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh webale kukuuma mukulu omukadde ono ate n'abeerawo ng'akolera Delta TV n'abeera musanyufu n'okuuma bode eyo toyinza gimaintaininga Haji nga toteekamu kasente Haji webale ntumirako omwana wange ali ku kkomera lwaki umalu alabika ayagala kukwatibwa Haji nnugu naye Haji webale nnyo Kurani egamba nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bba kakati ejjana ya Sofirav eri wansi wa bigere bya Haji kale Haji nkutumirako webale kuuma ono kiki mbadde ntegeeza obufumbo bulungi nga buli mu Katonda osaalako ogendako n'osaba ogenda mu ddiini yo omanyi nti ebikulemeredde obikwasa omutonzi wo omanyi abantu bwe balowooza nti tulina lubaale tulina amayimbe tetulina Katonda bassebo ne bannya baabo babaka ba Katonda ffe tusinza sitaani mwami wange nnyonnyola akantu bantu beŋŋambye nti obubaka bwa Katonda n'obufumbo buba bwa Katonda Katonda yateekateeka obufumbo obulungi amanyi okusaagasaaga bwe nvaawo ali bigumiranga onebaza kansooke neebaza omwami wange okunjagala nzizeeko omukulu omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nze nsinga kwebaza abaakutuzaalira njagala ofe bukadde bakukulire kaliba jayo Okay, nga tumaliriza omwami Aligaawesa njagala obeeko obubaka bwompeera omwami abantu abali mu mukwano nga baami abantu bakume batya mukwano gwabe ate batambuza kyo okubeera nga nabawangaza relationship yaabwe kutuuka kino kimutuuse mukyala otekumuwa ku time y'emirimu gipime tolina kyojja kgenda nakyo magombe kyogondako
bwofukamira amavivi gaba bakoki ne omukyala yenna kazadde yenna nyini kulera teriyo mwami azaala omukyala yazaala yalera abaana bw'oyogera ku Kulanama ng'omukyala oba oyogedde ku Sofi oba oyogedde ku nsi yonna oba oyogedde ku bantu bonna basabo ne banyabo tukuume ebyama by'abakyala tukuume ebyama by'ekisenge mu nnyumba mubeeramu ekisenge ate mbasaba bannayuganda musonyiwe pasita Bujingo mumusonyiwe timugenda wala mumusonyiyire ddala nga bwe yavaayo n'akola ki ne yeetonda n'omwana omuwala gwali eyo n'omusajja ali eyo nga tonnaba kufumbirwa nga tonnaba kuwasa ebintu biri bibiri emizi bwe muba mwawukanye ne munno leka genda ng'osansa lwaki mwayawukanye kubanga kati nze oyinza okundaba wano ng'oga nti Kulanama oyo afumbirwa yoyo anaafumbayo tumuwadde emyezi 6 lwakuba batandise otwongezaamu nti kati ali tubongeddeyo bajja kumala myaka 2 okusinziira ku laavu gye tulabako naye singa tubabuulira abantu abo betuba twawukanye nabo be baba batukoze ate muyinza obbakyawe nnyo naye tubasonyiwa ne tutayasa bibye baba batukoze abantu abasinga obungi baba balina bye batunoonyaako baba tebatwagala so muyige mufune ekisenge ekyomutima secret muzungu akiyita secret omanyi saagala kulekayo luzungu olwo engeri gye nina olungi ennyo olwo engeri gye nina secret ennyingi ennyo okitegedde eyo twekisize asinga tunaakuma yagala munno ate bwe batomwagala mugambe kitu tunamma kakati tuyiga okwagalana abakyala obuyonjo obonno bwe bukulembera buli kimu omusajja bw'anaayingira mu kisenge nga kiwunya omusolo tajja kiddamu bw'anaagenda ewa Kulanama n'amubikka mu buliri obuyonjo tajja kufuluma abamu mwegobera abasajja waliwo omukyala we yayimba yafa nti nze nga nakutte ku mwami wo ne mubikka azuukuka ssaawa 7 naga nti owe bwakedde ngene enkole yali talimba omukyala oyo eyayimba akayimba ako abalala muli bakyafu biwa abaana mumunyikamu omo natunka envunyu ne zitambula bakyala bangi nnyo mbalabeeyo n'abaami bamwe babandoopera nga tonnakola kintu kyonna omukyala sooka oyonja ekisenge nga tonnayonja ddiiro sooka oyonja ekisenge kubanga abagenyi ne bwe banaakugeya nga Baawe aga nti abalimba nze mukyala wange nga muyonjo nnyo mu kisenge lwaki baga nti basanga entebe ziddugala omusajja we ye namba 1 nammwe abakyala abaami bamwe be ba namba 1 gye muli abaami muyiga okuyonja bakyala bammwe bw'aba ayagala akaviiri nga talinga Kulanama ono yakoowa enviiri muwa akasente agendeko mu saaluuni alabikeko nga mukyala munne ate abalala mukwana temulinga jjumba bwe musanga abanyirira mu kkubo be mwagala okwana naye gwe owuwo lwaki tomunyerezaako mukulire ku Kulanama yeesiigeko lwaki omukotoggera ate ng'omwana abanno wamukwanako kulabika bulungi ebintu ebyo bintu bikulu nnyo gundi nafuna omwogezi mundeke namwe temunjo bannange mwewaane nga tumaliriza akatale keka kikyosuubiza Ssenga Ssenga yagenda kuwaana mu luzungu nze Ssenga nkusuubiza mukwano my love sweet mutima wange ennyanja etakalira nannyini mukisa nannyini mirembe ebyo byonna mbikusuubiza amanyi okusaagasaaga emikwano agiinako minzaani bwe nvaawo ali bigumiranga oyo atalinjeebuula ali kuuma obweyamu bwange ndabanga yeggwe Ssenga Aligaawesa muwaane mu luzungu bannaye akuwaayo kamuwaaneko mu luzungu naye nga ninayo akatale keka abasawo b'ekinnansi nze President General wammwe mulekeraawo okulimba abantu nti muyina emikisa mugaba emikisa ate nga mmwe temugirina n'osekera Kulanama yanjula gwani yali akwanjudde ate ng'oli musawo wa kinnansi okowola n'abantu obanaaza ekyogo nze ono omwami Jumba yew'okunziika ate n'ekigo wali mu ggwafu tebakyanziiseeyo bagenda kunziika eri eka Nabulemu my husband he find me if I'm empty and I don't have a boyfriend I will remain empty only my water is that one if you bring that water you fill my jerrycan it become full
You understood? Understood. Then I love you so much, my husband. And I remain loving you forever and ever. Up I die, they take me to the soil inside. Oh my God. Abasabo ne banyabo amanya gange yenze Jumba Lubo Aligaawesa saba kabona wenzikiza ebwongwa nennono ntumirako bakabona bange mwenna abakkiriza mwenna mugoberere Digital TV tukole program ene beerawo essaawa 6 essaawa 5 mpaka 6 bagiyita ekilove njagala mugigoberere olunaku lwenebeerawo mwenna ngenda bateerako ku WhatsApp mutule mu ddiro lyammwe muyige okwagala kabona buyondo maanyi ga Lubale kabona Katiba mwenna bakapompo mulabe laavu eri wakati kabona Kakata jajja muwonge njogerere kabona abalabugalla kale ensonga eno nga kale banaye abantu tubagala nnyo tubasiibuddeko ebirungi biggwa byokya bye bye Digital TV tukole management ya Digital banaye mwebale tubeererawo mwebale kutwagala Digital TV